Kyagulanyi oluvannyuma lw'okuva eruzira okukyalira ku bannakibiina kye abaasibibwa gye buvuddeko ayolekedde ekitebe ky'ekibiina kye Makerere Kavule okusisinkana abawagizi b'ekibiina kino ababadde bamulindiridde. Wabula wadde nga kino ky'ekitebe ky'ekibiina ky'akulembera tasobodde kuyingira nga poliisi esoose kumwekiika annyonnyole gy'alaga. Abantu babadde ajja nabo poliisi ebakiise emmotoka n'etabaganya kumugoberera. Oluvannyuma bamulesse wabula nga tayingidde era wano waayogeredde n'ategeeza abawagizi be okwolekera olwa Growers mu Kampala. Poliisi bwe batekoze kavuyo tewabeerawo kavuyo. Poliisi bwe batekoze fujjo tewabeerawo fujjo. Tugenda kutambula tugende Kawempe. Ng'atuuse ku kibangirizi ekimanyiddwa nga ku Growers waayaniriziddwa enkuyanja y'abawagizi be. Ekisaawe kibooze n'abalala ne bafikkira. Ng'ayanirizibwa abakulembeze abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo, omubadde n'akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Palamenti Joel Ssennyonyi avumiridde eky'ab'ebyokwerinda okusiba nga bakijjanya abantu ababadde baagala okulaga omukulembeze waabwe essanyu. Olwaleero wano mu Kawempe South ne North, Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert yalina okubeeramu. Ab'amagye n'abalala mu kye mbadde mulina okukola kumukubira kkubo butamusumbuwa ajje akole lwaleze n'obuvunaanyizibwa bwamuweebwa. Ku ddoboozi ly'ono kwegasseeko omumyuka wa pulezidenti w'ekibiina kino mu bitundu bya Buganda, Muhammad Muwanga Kivumbi. Amaaso nga gasaze olaba abo bakumba beebatyo pulezidenti nga buli walaga n'amagye gabeerawo SFC Sebo ono ye kamanda in chief. Kyagulanyi nga tannayogera asoose kuyimbiramu bawagizi be. Kyagulanyi essanyu ly'ebitundu bya West Nile libadde likyamulimu era asoose kwogera mu lulimi lw'eyo. Nga yaakatandika okwogera, poliisi ebadde efuuyira omukka n'amazzi mu bantu ababadde bamuwuliriza. Kyagulanyi alaze okwennyamira olw'effujjo erikoleddwa ab'ebyokwerinda. Bakola ebyo ebikolobero, wadde bakola ebyo ebikolobero temubatunuulira nga balabe. Mubakoleko omukwano, mbeera nkyogera nga ndi siriyasi. Mubakoleko omukwano bw'omusinkana nga kyaliwo. Kyagulanyi eri abavubuka abava mu ghetto bagamba nti babakozesa okubakolako effujjo abalabudde balabire ku bannaabwe gye bakomekkerereza. Amala okubakozesa abasaanyeewo. Gwe bakozesa si gwe asoose, si gwe wakubiri, si gwe wakusatu. Wano waliwo abamanyiso bbi. Oluvannyuma ayolekedde olukung'aana lwe olw'okubiri. Wabula wakati mu lugendo, poliisi ekubye omukka ogubalagala okubalemesa okweyongerayo. Bano obwedda tebataliza n'ebusukka kkubo. Batuuse n'okukozesa amazzi agabalagala okugafuuyira mu bantu. Abantu nga badduka okwetaasa, poliisi ebagobaganyizza paka mu kiwonko. Abamu bazirikidde mu kiwonko gye babadde. Waliwo abasaabaze ababadde mu takisi nabo babafuuyiddemu kamulali.
Kyagulanyi ayise mu ttiyaggaasi ono ne yeeyongerayo n'abamu ku bawagizi be abamulemedde ku lusegere. Oluvannyuma Kyagulanyi atuuse ku kisaawe ekimanyiddwa ng'eky'Express e Kanyanya naye ng'ekyewuunyisa abantu babadde baatuuseeyo dda. Abantu b'e Kawempe North njagala tusooke twaniriza President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'enduulu. Wano ayaniriziddwa akwatidde ekibiina kino bendera era omubaka w'ekitundu kino Erias Nalukoola amutenderezza okuyita mu buwonvu n'ebikko okutuuka mu kifo kino. Waliwo enkoonyeeko n'angamba mbu abapoliisi batukubye ttiyaggaasi. Mukama wange simuwulidde ttiyaggaasi. Nga bwe saawuliranga nkuba mu nnyumba y'ettegula. Ttiyaggaasi wa Museveni takyanoga. Kyagulanyi yennyamidde okubanga poliisi etuuse okumalayo abawanvu n'abampi okumulemesa okukola kakuyege we. Abakabi bonna bamazeeyo mujja ati mu poliisi neki kubanga balaba ekibadde Kawempe South. Naye tuli wano olunaku lwa leero. Nsobola okukakasa tikati Entebbe teri poliisi. Nsobola okukakasa ebitundu bya Kampala byonna tewali poliisi. Tewali bimotoka bya ttiyaggaasi. Ne bu ttiyaggaasi bwe batukubye bwakikwangala n'okuluma tebuluma. Atenderezza obuvumu abantu bwe bakozesezza. Bajja kuleeta abasirikale, bajja kuba ttiyaggaasi, ne ttiyaggaasi gwe balina yenna mu Uganda ayinza n'obutamala Kampala. Kyokka nga waliyo Mukono, waliyo Wakiso, waliyo Masaka, waliyo kyokka tukyali mu Buganda ate tetunnatuuka ku baana ba Arua bali tebasinika mannyo. Kyagulanyi olunaku olw'enkya abantu b'e Mukono bamulindiridde nga gy'agenda okusiiba ng'atalaga ebitundu byayo. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Kampala.